tugenda tandika video y'olwaliro mutongole. Kansulenti abantu bano mbayise nabagambi mupite president Robert Kyagulanyi Ssentamu abeerewo, Chief Justice Winnie Odoro, Mayiga, Lubega Segona, Robert Mau, Baramba Rugahara, Mpuga Masaya Sinsamba, Anita Amongi, Muhoozi Kanyarugaba. Ndowooza katutandike butereevu abalala basigale banatusanga. Alright. Olwalina kuza omwezi 15 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2024 ebiga byonna bingenda okwogera mujja biraba nga bihappeninga okujjako nga bisazizaamu nga sinagenda maaso. Essaawa zino we tuwogerera ziri 2:13 waliwo conference call oba essimu enkwasaganya abantu abasukka mu 5 egenda maaso wakati wa Muhoozi, Museveni, Kahanga Muhanga, James Birungi, Emma Katabazi, Christopher Damolira, Baramba Rugahara ne Muhoozi ku nteekateeka ki bwe bagenda okuvaayo okuyisa amawulire agalagira okuwera ekibiina kya National Platform so n'okwata President Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinzira bwe balusa olukwe lwabwe. Ompulira bulungi nnyo kankiddemu. Essaawa ziri 2:14 kati. Waliwo Zoom meeting oba conference call egenda maaso kati wakati wa Muhoozi Kanyarugaba, Balamu, Museveni, Muhoozi, James Birungi, Emma Katabazi, Chris Oluka oba Charles Oluka, Christopher Damolira, n'akulira amagye kati ag'okuttaka kojja wa Muhoozi gwe bayita Muhanga Kahanga. Essaawa zino essimu eyo egenda maaso okudiscuss nga biki bagenda okukola naye nga bulijjo naddibanga nzija n'endibaga era nzize kudibaga essaawa zino. Tutandise tutya. Bano be bantu abali emabega okwagala okukwatisa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okuwera ekibiina kya National Platform. Nkiddamu, bano be bantu abali emabega okwagala okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu omusibako emisango gy'obutujju n'okugyawo ekibiina kya National Platform kirangira nti kibiina ky'abatujju mu butongole bo nga bamaze okukola kye baagala. Agamba nti network togiwulira refreshing essimu yo okoma obuto ojoyininge. Statement mugiwulidde bulungi nnyo. Bano be bantu balwa mmanga kambamenya. Kuliko Wasanya Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jafutubadde Mengo yasooka ku lukalla. Kuliko Mathasi Mpuga Nsamba munywanyi wa Mayiga. Kuliko Lubega Segona. Kuliko Robert Mau, Baramba Rugahara, Anita Amongi, Muhoozi Kanyarugaba, Yoseriti Bahabura Museveni, Kiza Besigye, Elias Lukwago, ne ba boss abakulira bitongole okuli Chief Military Intelligence ekikulibwa James Birungi, okuli ISO kino kikulibwa abantu babiri, kuliko omukulu gwe bayita Charles Oluka ne Emma Katabazi, kuliko echa ESO kino kikulaga n'ekya Semwai, kuliko ne SFC. Bano be bantu abali emabega wokola enteekateeka zonna ez'okuabolishinga ekibiina kya National Platform era bakifuule ekyabatujju. Ndowooza mutegedde bulungi nnyo ge gamannya nga bwe ngasomye. Katugenda simbula video. Katandike n'omukulembeze yennyini. Abantu abali makomera mugamba kya ba NUP tubakozesa bukozesa twetwogerera tubakozesa bya bufuzi mubate ebyobufuzi bya ferife tetwagalira ddala kubeera nga tuwugira ku bantu abo mubate mutuswazi nawulidde n'omubalamu ng'agamba aba basibe abali makomera Bobi Wine abakozesa bukozesa nga bizinesi then mubate bizinesi yange egwe ababuzi bwabo balina okubatukomezaawo kuba tumanyi abamu be bataate mulaje balyeyi bakibalama n'abalala. Abasiraamu abawambiddwa bateebwe kubanga tebalina musango ate baliirirwe ate nga bajja bata nkakasa nammwe batandise obatukirira bangi bategeeza betuwuliziganya nabo nti batandise obatukirira bagambe tugenda bata naye bwe tubata mulina okwegana Kyagulanyi bwe tubata tekirina buzibu bakole kye baagala naye bate abaana b'abandi bate bataata b'abantu nange nve ku lukongoolo. Alright. Ayina omutwe nga gukola bulungi nnyo. Era nga wasoma kaka noba tuwasoma bw'owulira obubaka buno ne information gye ngenda okuta saagala oddemu owulize ekigambo kyonna kye bayita propaganda, saagala oddemu owulize ekigambo kyonna kye bayita blackmail, just njagala okwasaganya obwongo bw'otandika okugatta obuwaya kamu ku kamu ku bigambo comrade bye bamukozesezza okwogera fulufu ye badde ayogera Balamu bye yayogedde. Kankaddemu lumu tusimbule video, tambuza video. Abantu abali makomera mugamba kya ba NUP tubakozesa bukozesa twetwogerera tubakozesa bya bufuzi mubate ebyobufuzi bya ferife tetwagalira ddala kubeera nga tuwugira ku bantu abo mubate mutuswazi
nawulidde n'omu Balamu ng'agamba aba basibe abali makomera Bobi Wine abakozesa nga bizinesi. Then mubate bizinesi yange egwe. Ababuzibwawo balina okubatukomezaawo kuba tumanyi abamu be bataate mulajje balyeyi bakibalama n'abalala. Abasiraamu abawambiddwa bateebwe kubanga tebalina musango ate baliirirwe ate nga bajja bata nkakasa nammwe batandise obatuukirira bangi bategeeza betuwuliziganya nabo nti batandise obatuukirira bagambe tugenda bata naye bwe tubata mwina okwegana Kyagulanyi bwe tubata tekirina buzibu bakole kye baagala naye bate abaana b'abandi bate bataata b'abantu nange nve ku lukongoolo. Alright. Kansose mpisa message eno mu lulimi olufuutifuuti abazungu lwe banaategeera then tusomula information. Today is Tuesday, the 15th of October 2024. I'm by names of Lumbuye Fred, a blogger situated here in Turkey. My main reason as to why I've come today on this date is to expose the mission which is well arranged and planned by the state, which led by the mafia and the Rwandan origin so-called President Museveni. Their main agenda or mission is to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda, as well the president of the National Unity Platform, Stroke People Power. Addition to that, they are planning to abolish National Unity Platform, political party, which later they will say that the party belongs to terrorists. That's what they are trying to do as we speak right now. The international community, hope you have been watching and following whatever political situation which has been taking place since Robert Kyagulanyi Ssentamu came into the limelight of politics. There have been a lot of kidnapping, arrest, and killing of innocent Ugandans, including those 39 innocent political prisoners who have been tried in the military courts in Machindia. Those men and women that have been tried wrongly in the military court, since the day when they were arrested up to date, they have suffered mentally, spiritually, due to the fact that the state arrested them, forced them to confess that they committed the crimes, which crimes are not even written anywhere in any file because the state doesn't have any evidence. But as you know, Museveni is a labor leader who used to lead a terrorist organization known as FRONASA, which turned to be National Resistance Movement as per now. He's trying to use his old tactics to eliminate all his opponents. Because you've been following politics in Uganda. As we speak right now, the biggest number of so-called opposition figures in Uganda, they have been working with him until Robert Kyagulanyi Ssentamu came in the spotlight. Right now, NRM and Museveni, they have a tendency of blackmail, propaganda, and eliminating their opponents by using their spy networks, using the Chieftains of Military Intelligence, Internal Security Organization, and External Security Organization, which operates outside the country. So now as we speak, our comrades, they were forced, some of them were forced to confess that they committed crimes, which crimes are being tried in a military court. And I hope the international community knows that if someone is tried in a military court, that means the punishment, if the punishment is either they are going to be punished, that some of them are going to face treason charges, which treason charges it might lead them to death. But as we speak right now, the Minister of Youth, that is Balamu, with the influence of his boss, they are trying to convince these men and women to accept the crimes so that they negotiate with the government and their families so that they get out. Thereafter, they start profiling Robert Kyagulanyi Ssentamu and know as a political party, later they abolish that party. That's their mission. So whatever is taking place right now, it's a long move, which is organized by Museveni. As we speak right now, it is 8:24. There is ongoing conference call between Museveni himself, his son, his brother-in-law Muhanga Kahanga, the chief spy James Birungi, and another chief spy of Internal Security Organization, that is James, Emeka Tabazi, plus his co-deputy, that is Charles Oluka, plus Christopher Damolida, Balamu Barugahare, and other people in the system. They are trying to
finalize all the ways how to come out to blackmail or to find the way how they are going to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is their mission. Njagadde nsoke mpisewo akantu ako publicly okakategeere then tusimbule video. All right. Kati akatambi katandise. Mwena mukimanyi nti bukyanga tandika ebibufuzi bino wabaddewo okuwabibwa kungi n'okuttibwa kungi. Era abantu bangi battibwa abalala bakyalimu safe houses ez'enjawulo. Njala tusookere tusige ekifaananyi wano. Abantu bangi abadde benyigidde mu bikola eby'obutujju omuli aba ADF abakulembera Jamiru Mukulu yenga atavunani mu kooti ey'aba civilian omuli mutabani wa Winnie Kiza eyakuba muvubuka amasasi eri ku Lugogo Game Mall bamutwayingira mu civilian court. Recently waliwo n'ebintu bingi bibadde bibeerawo neyatta jjajjaffe Luwomwa omuvubuka oyo ne bamutwayingira mu civilian court ate nga yakonfesi ge balina emundu yatta ne bano abaana batana kye baakola ne batwala military court. Mwena mmanyi bulungi amateeka ekyo kisooka okulya mu 7 kyenjagala musooke mutegeere saagala mweraliikirire era tembaako kweraliikira fe omulimu gwaffe kwe kubawa information na ku exposinga mu 7 saagala muntu yenna yeeraliikirire tambuza information muve mu diversion ekisookera ddala bwe guba mupiira guli 3 bwereere Robert Kyagulanyi Ssentamu ne national platform bali goal 3 NRM eri 0 wetwogerere essaawa zino abakulu mu kibiina kya National Buzz Movement ekya NRM abamu baakubidde dda bannaabwe amasimu babagamba nti Balamu atookesa era atukubisa omupiira era ng'ekituufu Balamu ayokisiza NRM saagala mugwemu amaanyi kyemulina okukola kiri ekintu kimu. Ngenda kukusaba muganda wange gwali eyo togeza n'okola akatambi ng'okondeeminga omusibe yenna eyakkiriza n'atannakkiriza. Lwaki abatambuliddeko ku mazzi oba baseerezzaako mu lyato enkola ebweti eryato limanyi okuyingiza amazzi ago bw'ogalekamu tosobola kuguka mitala tosobola kutuuka ku lukalu eryato lisobola okubbira gwe okusobola okutuuka ku lyato eryo olina okuba nga amazzi gano gasenamu nga bw'okuba enkasi osobola okutuuka ku lukalu. Kati obanga bw'okuba enkasi bw'osenamu amazzi kitegeeza ne bacomrade bakola ekisoboka kyonna okulaba nga bakola buli ekisoboka okuva mu nvuba eno bafulume ekkomera ebituufu babimanyi era bafulume ekkomera teri muntu agenda kuvaayo ayimire busimbaala agenti nakola emisango gino kubanga tewali tteeka limuzaayo mu busibe teririiyo kuba talina musango gwazziza. Ne bw'oba ggwe nga wandiyagadde osooka okufuluma mu lyato eryo likutuusa ebuziba olyoka olivumenti eryato libadde ffu osobola okukikola. Museveni mu sisitimu ya divide and rule ayagala nnyo nkiddamu ayagala nnyo okwawula mu bantu n'okubalwanyisa atya. Bw'otandika okukuba omuntu eyakkiriza omusango nga naye mutima akimanyi teyagukkiriza omuntu oyo agenda kuggwamu essuubi ne gye mbadde nsuubira nti bangumiikiriza banjagala ate banvumiddewo lwaki sikulira ddala baŋŋambye okukola. N'atannakkiriza bw'anakkiriza ajja tegeera talinayo omuntu yenna agenda mukuutira kadingidi wadde omugamba nti munnange tubadde tukulwanirira naye agenda kuggwamu essuubi. Ekyo Museveni kyayagala okitegedde. Bw'ovuma Sanya n'ovuma Olivia Lutaaya n'abalala kitegeeza owadde Museveni open check oba blanka check yewandikiremu sente zaagala mu system ya divide and rule naye omusigala nga musupportinga abaana bano kibawa mulalo nti n'olunaku lwe bagenda obbata tebagenda kulabikako wantu wonna bagenda kusooka bagende mu rehabilitation beekoleko oluvannyuma bajja kudda unless nga baclosing the return. If not that, please support whoever either he accepted or not. Kuba Museveni ayagala tubakube bwe tumala obbakuba beekyawe bagamba nti gye tubadde tulina akabega baatuvudde bali mu kutukuba kale naffe katukolenda kye batugambye okukola anti tukyalina tusobola kujja akatego saagala mukagwemu. Abakkiriza tembanyigako n'abatannakkiriza tembanyigako mubaleke kubanga bamanyi nti eri abantu abalinzi abasupportinga nga wera mu kisaawe tiimu y'omupiira yonna okusamba bulungi ebeera erina abawagizi. Bw'oba tolina bawagizi ekintu ekinyuma. Abaana bano bantu baffe tukyali nabo mpaka kuwulira bubi. Kekateko Museveni ke yatuteze muntegedde bulungi nnyo tokwata simu yo n'ovuma Olivia Lutaaya tokwata simu yo n'ovuma Sanya mu jihadi ntogeza. Please cease fire until further notice. Saagala mugomo kakodyo ka Museveni kubanga ye kayagala awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo katutandikire wano. Mukimanyi bulungi nnyo nti bwe bakwata ne bakutwala military court omusango bakusinga bakuwa ebibonerezo bibiri. Ekisooka bakusiba life imprisonment bakusiba obulamu bwonna. Ekyokubiri bakutta okusalako omuntu akalabba. Byebibonerezo meka? Bibiri.
kati webanga bige ebibonerezo biba kusalira nga jjaji omusirikale atudde akimanyi nti bano abaana tebalina musango goloza lwaki gavumenti enegotiatinga nabo ng'ate kati kete ekimanyi nti ebibonerezo by'abano anti baagala babeerewo ebibonerezo bye byakubasalako mutwe nakubasiba mayisa lwaki babasala babasiba mayisa kiteeke mu mutwe ekyo nkimaze ekyokulwa tukyabuuza sinafulumya information tukimanyi bulungi nnyo nti omusango kansule nti Balamu atuuse tukimanyi nti omusango bwe gubeera mu kkooti nga guwulizibwa tewali muntu yenna akkirizibwa kwogera ku musango ogwo kkooti mpaka ng'emaze ogusala era tewali muntu yenna akkirizibwa kusinkana basibe kwogera nabo okujjako looya w'abasibe oba famire member w'omusibe be bantu aba babiri mu mateeka looya oba famire member wano wenjagala okubuuliza bw'abanga omusango gubeera mu kkooti bakkiriza muntu kwogera ku musango gwonna Balamu Balugahale akola ngaani okugenda mu makomera gonna on a weekly basis akola ngaani Balamu njagala obeere ku vidiyo eno ke kasooka akokubiri omusango bwe gubeera mu kkooti erina obuyinza okuwa ekibonerezo omuntu ng'esinziira ku bujulizi obuleeteddwa n'omusango gwe yazza si bwe kiri nti ye omukulembeze talina teeka lyonna mu constitution limukkiriza kweyingiza mu nsala ya kkooti oba okwegereza omuntu yenna ng'omusango kyali mu kkooti tekiriiyo mpulira bulungi tuli mu kawairo n'ababiri omusibe yenna ng'alina omusango mu kkooti ye mwinako obuvunaanyizibwa okumusalira omusango naye teri muntu yenna alina buvunaanyizibwa ku negotiatinga na musibe okumuta oba okukkiriza emisango nga kkooti si yekikoze Balamu do you copy that nkiddamu teri muntu yenna akkirizibwa ku negotiatinga na musibe ku kibonerezo nga si kkooti era teri muntu yenna kabeereyo seriti bahabulwa akkiriza kusonyiwa musibe nga kkooti tennamusalira musango Yoseri oba omukulembeze yenna asobola okusonyiwa omusibe nga omusibe kkooti emaze omusalira omusango ng'aliruzira omusalidde awo alina obuyinza naye ng'omusango kyali mu kkooti guwulizibwa teyakkirizibwa ku negotiatinga na musibe wadde omugamba nti kkooti nti bakusonyiye nga kkooti tesazeewo nti gumusinze oba tegumusinze oza mutuwulira bulungi nnyo tugenda mu maaso Minister w'abavubuka Balamu Balugahale ministry ye si ya justice and constitutional review ne bwe yandibadde akola ngaani era aweerezaani ekigendererwa lwaki kimusango guno what is his main interest in this case mubasibe alina muganda we mubasibe mulimu wa NRM kikyakola kubanga talina waateekeddwa kuyimirira wonna mu kkooti wadde okwogera n'omusibe ngaani kubanga si woofiisi ye omuntu agenda kukubuuza Balamu ajjawa obuyinza obubadde businkana ng'abasibe buli kkomera lonna gye bali ng'abakonvinsinga bakkiriza emisango ku weekly basis Balamu badde anoonya abasibe eruzira ekiyita n'amakomera abalala ng'agendayo bakkiriza ngaani interest ye erirudda wa akola ngaani mu kkooti kitegeeza already Balamu nga ba top guns mu NRM bagambye nti Balamu ayosesezza gavumenti era abagezi bagaye Museveni ekisajja akibuli ekibeeko ekikoma akamwazi kyokesa ekibiina both local ne ku international level out of the war kati katugende wano wembadde mwagala okuwulira ennyo wewa olwatuuka nga boluganda otulabira okuva mu 1986 wabaddewo assassinations ez'abannayuganda up to date olwaleero tetufunangako enne report ku nzita y'abantu yena ayagala okukwata mu vidiyo weeriko kankaddemu okuva mu 1986 tetufunangako assassination report ez'abannayuganda abadde battibwa up to date kebere ya Isma Ola Kisesono yakasembayo n'abatufunako report kijja kitya olwaleero Balamu ng'omuntu n'agamba nti abasibe baffe bakkiriza emisango n'obujulizi babulina ng'emyaka 4 tetufunako report yonna ku bantu abattibwa mu Uganda
kati mugenda kumanya kiki ekituufu ekiri mu Uganda. Mission yatandika bwet. Mission yatandikira ku Mawunga bamwadi wa minister naga nti agenda kujjayo abaana nga ye minister wa constitution ne mukuba Mawu nadduka. Nezire tono. Excellence, today, before you, I'm your minister. But before, I've been working under a civic organization, PLU, headed by... Naye mujjukire bamachete bonna babakwata ne basivya nga bambadde engoye national platform era ne bazirangirira nti zimanya mateeka byambalo by'amagye. Ono byali atwala ono Kateregga bwe yajje Masaka yamutwala mu State House nga yambadde byambalo by'amagye tebamukwata. Ono Balamu tebakwata ono ebyasibyo Olivia utade bannabala byonna ono yali abyambadde full combat tebamukwata mu State House ono. Excellence, today, before you, I'm your minister. But before, I've been working under a civic organization, PLU, headed by General Moz. On behalf of PLU, our civic organization, I would like to thank you for appointing our patron now, Chairman, General Moz Kenerugaba, as the CDF. We are grateful. Next to me, there's this gentleman, Councillor Dr. Katerega of Masaka. We were in Masaka doing our patriotism lectures and the tour. I and my colleagues, Frank Gashumba, Honorable Chinyamatama, Honorable Javira, Toyota Michael, and the rest of the other key members, Sarah Chiimba, and Councillor Bulegea. We met a group of new people, they are councillors, 8 of them. They accepted to join the patriotic mission. However, we told them we don't have a political party. We subscribe to the NRM. I'm a member of the NRM. So our political party, our organization is purely to advocate for patriotism, Moyogwagwanga. For them, they were doing the patriotism, destroy the nation. So we spoke to them, and they accepted to work with us. He said he will be happy one day when he meets you. So when I had this opportunity to come, I said I should come with my colleague Bebe Cole, my sister Juliana, my mother Woli, your sister. We come along with him as a member of the family. I've rehabilitated him. You'll also add more lectures on him and a team of 8 others from Masaka, 5 from Kalungu, 6 from Bukoma and Simbi. These are local members of parliament in their districts. All right, Mr. Barambarugahare. In the normal circumstances, you can't meet someone within hours and you convince him to change. There might be that you have been dealing with this gentleman for a long period of time. Balamu, bw'ogamba nti mwasinkana n'omuvubuka ono e Masaka mu lunaku lumu n'omukonvinsinga ave mu kibiina ne banne 8 ekyo kyabulimba kitegeeza mwali mudiringa n'omwami ono ebbanga ddene era time waleeta omuvubuka ono lwe mwava e Masaka wayitawo ennaku zaalinga 3 n'omuleeta di lwafuna obudde obulimu ekigambo rehabilitation okimanyi nti n'omurehabilitatinga wamurehabilitatinga otya kyekibuuzo mukyasobola kitegeeza abantu bonna bemukozesa muba mubadde mu contact nabo nga muli mu mission eyo kati mission eno mwagirimu kuva dda tosobola kusanga muntu within a period of hours n'omuganda wamuconvinces ave mu kibiina n'akugamba nti I will work with you era we go together ayise mu 7 kawo mentality tuvudde waawo n'amala wulira oli byeyasaba eno embaataane tebyeyasaba elinyani okusaba kwa Katerega tulina okukwekenenya kubanga waliwo abali kipiira abo kitamaanyi kolasi gye bayonana tugenda twagidabiriza dda abakuba abantu nabo tuyinza okukitulamu naye singa batta omuntu ekyo ono embaata yanet yakaterege bagireeta yatandikira ku mission yali ebalese eyaba political prisoners lwaki mwenna njagala bagamba nti temukakkale temuleekaana cool down don't panic. Why? The United States of America, Canada, UK and European nations, the International Criminal Court, the UN, all along ebiseera bibadde bawandikira musebe bamugamba ta abaana bewakwata mu nsonga z'ebyobufuzi nkiddamu. United Nation, Europe, Canada, UK, America badde bawandikiranga musebe bamugamba abaana bewakwata mu byobufuzi bakole kibate era ensi ziri zimanyi nti these are political prisoners, not criminals. Do you copy that? So when Balamu comes out and he says that some of the noob supporters, they have confessed
that they committed those crimes. Tekibatiisa nedda. Ekyo bakikola olw'okuba kimanyi nti ensi teraba naye ensi emanyi these are political prisoners, not criminals. Oba mukitegeera. Ono bala mutabatiisa ne National Labour Movement no. Ensi emanyi nti bano ba political prisoners so si ba criminals. Ompulira bulungi nnyo kyenjagadde kyekindeese okukola video laba buli information temubaako kutya ati mupanikinga muvuma abaana muyomba no. Ensi yonna ekimanyi Olivia Lutaaya Machete baani bonna ba political prisoners si ba criminals. Tubadde ne demonstration across the world nga zibanja ba political prisoners, not criminals, because tosobola genda ku demonstratinga ngo demonstratinga o demandinga criminal tekisoboka. One, Museveni ekimukozesa bino ayagala kulangira kibiina kya national platform nti kibiina kya batujju alyoka akiwere. Remember videos ebadde zijjankola last week nabagambye Mayiga yakola password naga abasajja mu America temulalikira Kyagulanyi Nuupu by June next year bajja kuba tebaliwo nga ba abolitions ye mission awo tugenda osinatuukawo ndoza mukitegedde ye mission bano badde bagimanyi kati Museveni ndozo otegedde nti katumaze okwabya ompulya bulungi tumaze okwabya ekisookera ddala. Your mission is to abolish national platform because for you want to blackmail it that it's a terrorist group or terrorist organization, and also to put behind bars Robert Kyagulanyi Ssentamu, the leader of national platform and the elected leader of Uganda. That is your mission. And you speak right now, there is a conference call which is taking place, planning how and when to activate your mission. But that is a wrong move. Byonna bife mugenda kasawa katika kimuliko katesa muri mukikwasaganya. Ekyo nakifu. Njagadde ensi etegeere. Ekyo ndoza mukitegedde bulungi. Saagala mu pape. Ekirala. Amateeka g'ensi yonna gasoma bwe gati. Teri nsi negotiating n'aba terrorist. Teri nsi negotiating ne baani ne ba terrorist. Era terrorist bamuwa bondi. Terrorist bamuwa bondi. Nkiddamu. Teri nsi negotiating n'aba terrorist. Era terrorist tafuna bondi. Ebintu bibiri byanjawulo. Kati gwe bw'oba akwata Olivia Lutaaya mujahadini wakwata Machete ngo bakutende byokulwanyisa ate otuuka otyo okubanga otuuka oteese nabo bakkirize emisango kubanga gwogamba nti olina obujulizi tobulina kitegeeza nti byonna byokola bifumbirire kubanga fayiro yamwe bwesoma bweti ono emawobe wammwe yabakuba ggolo nga temuwulira ono emawobe wammwe fayiro eyo nkiddamu fayiro eyo ey'abantu 39 full figure yalina okujjuza 40 lwaki tali ku fayiro eyo ono yagamba bwati emyaka ena omanyi yuno bakubira abana bakubira esimu omanyi kye bayita emyaka ena omwana w'omuntu aliko omanyi kye bayita emyaka ena ulira baba batumanga musona bakazi bammwe abatumanga abaana b'abantu abo musula muli enkoko ne chips musula mu biduula musula mu ndongo abaana b'abantu babundire luzira abana abantu babalagiranga boche polisi babalagiranga boche patosa nange mwandagira ne mutukoza bibomu ebyomusenyu n'amafuta nange. All right. Mr. Balamu Gahara Museveni Mohozi Kahanga Mohanga James Birungi, can you please provide us with some small evidence or any kind of confession like this one? This lady confessed that she was among the group. She was instructed how to operate and how to set up bombs. So she's outside rotating around talking bullshit, but she's outside rotating. Can you provide us with some small evidence or visual evidence like a full figure did? Kuba nabo nasa tumomwenda bali mukomera. Musobola tuleetayo video ngeraga nti wogedde ebigabo bino babikola. Konga babadde mukomera emyaka almost 3.8. Emyaka 3.8. Na yono ali bweru mukozi wamwe ali ku TV naga she was a part and partial of the group. And she was instructed and told how to operate or to use those bombs. Aliwa wewe atambula. Then kubanga onoke kanka badire mukategere bulungi nnyo. So njagala James Birungi, Mohozi, Museveni, Akatabazi, Charles Oluka, Christopher Dam. Musoke mukwate n'embata yaneti. Mugikwate mugisibe mugiteke ku file. Then we shall accept. If not that, buli kyemukola kyonna busabwa ante mu luzungu yakiyita bullshit.
Busabu anti muzungu achita bullshit. This is blackmail and propaganda. If you are owning agent on social media and on mainstream media, she confessed that she was part of the team. Akola chimu public. Njagala tia video yemu nga kubana wana nga kulika yakirizanga aina video ya jogedde nti nakini chikola. Ngeno. Emyaka ena, do you know? Bakubira abana bakubira ezimu. Omanyi kye bayita emyaka ena. Omwana w'omuntu aliko. Omanyi kye bayita emyaka ena. Abatumanga musone bakazi bammwe. Abatumanga abaana b'abantu abo musula muli enkoko chips. Musula mu biduula. Musula mu ndongo. Abaana b'abantu bavundire luzira. Abana abantu babalagira nga boche polisi. Babalagira nga boche katosa nange mwandagira. Ne mutukoza bibomu ebyomusenyu n'amafuta. Nange mwabi ngamba nembikola. Bakwana likecha kya katonda nani mugazigezi. Nze katonda yambere dewo. Nagamba bantu gaba tuyite mu fureje. Tulumbe polisi. President Museveni nkusaba. Abana bali eruzira bakwatibwa ku musango gw'ebyobufuzi abana 3 mu 2. Osaba mukama oyo seri kubana bakwatibwa ku musango by'obufuzi. Ate kugasiba na byabufuzi. Munonye abantu abajja okukola propaganda ama bulungi. Ekyo nga kimaze. Mutegedde bulungi nnyo. Njagadde video tugikole kuba manye genda tambula bagenda jiberako nakati kwebali. Oko tuvuddeko. Tugenda jikwata mpola. Kati nabagamba dda James Birungi, Charles Oluka, Christopher Damulira, Mohozi Kanyirugaba ineyo seri Museveni. Bwembanga mwagala okuwandika script zammwe oba emizannyo gyammwe Alex Mukulu waali nono Senkubugo ba Charles James Kibuuka waali bawandikire script zamugenda okuzanya mu katemba wa mall mu .com era mukola ensobi nnyingi nnyo sibanenya kubanga mwayonkente yesobola kimbaga nti mulina cow mentality. You are suffering from cow mentality. Mwakwata abantu 39 bali ku file yemu. Are we together? Mwabakwata ba National Unity Platform. Are we together? But olwaleero or today, you brought one of them dressed in the National Labourers Movement t-shirt ya NRM. So, bwaba ya confessinze nti yazze emisango nga muletedde mu t-shirt ya NRM kitegeza NRM mwe batujju si National Platform. Message yandibadde etambula nnyo singa yabadde mu t-shirt ya National Platform. Do you copy that? But whoever wrote this script anajiwona omwana yambala ejjazo ya NRM. Ebira byonna mwadde mbizanye bulungi kasita yambadde ejjazo ya NRM ne kigwamu ne kagwamu mission nefa. There is no how you are going to convince the international community and even Ugandans that the person you arrested those suspects supporting Nope. By the end of the day, or the day when some of them confessed, they dressed in National Resistance Movement t-shirts. So they converted from Noob to NRM and they came out. Note that, listen. On a Balamu, one nayo kawedde mulungi nyo yagambye ati. Olivia Lutaaya. She was among the first to say, I committed. So now that has exonerated government because it has always been a talk. Olivia Lutaaya jailed for nothing. Olivia Lutaaya, now she has said I committed the offenses. So since she has not wasted court time, it is still my appeal to court. Though I'm not supposed to appeal to court, but I'm appealing to the Lord to descend into the heads of the chairperson of the court martial to give these young people a lenient sentence. Then we shall start from there. But I will not stop at that. Still, I will appeal to my chairman, who is my president, His Excellency Museveni, just like he has pardoned so many others previously, to give them a pardon so that these young people can be incorporated in society and they contribute to the country's development. Right. Balamu Barugahare, the Minister of Youth, Nebiddako. Wavudde bakuteka mu kamera nabagamba bwoba oyagala okumanya omuntu omuyaaye ng'alimba. Facial expression ne lens contact oba eyes contact ayina okuba nga atunudde mu kamera bw'ati ng'ayogera amaaso gano galino nayo n'ayogera bw'ati tatula mu kamera kitegeeza abaali besukira ddala ensi yonna ku international level buli embassy buli organization mu ku demonstrations za worldwide omuntu abadde asookerwako abadde Olivia Lutaaya kubanga she's a mom abakyala baweebwa ekitiibwa era abeera ku mwanjo tubalwanirira nnyo so
governor ogamba nti good enough go tubadde tweralikirira omukulu a confess Olivia Lutaaya you've won the war. That means ekigendera kyamwe kyabadde kyakujjawo the four face of the case kubanga Olivia yabadde four face eya 39 political prisoners. Kati when you convince or when you force her to confess, kitegeza nti gwe case wagiclosingidda gwe kenyini go kyogedde to good enough Olivia Lutaaya confessinze ebisigadde byonna we shall take them for rehabilitation. Kanjira kubuza Balamu Balugahara wali owulidde waluddawa kebera America kebere Kenya ngekutta omutujju ne mutwale musomese mu rehabilitating ekyankwanzi morovo mutwala kyankwanzi omutujju kwegamba Balamu omutoyi na munene naye obwongo mulimu kakkaroti tuno karoti obutono bulinga naswi. Balamu omutoyi na munene naye obwongo mulimu kakanasu omanyi oba walo buno bugalo bera ku buno bwabana mubozeze obugalo mukagalo kana kagalo kubasala kuba kaito bani bakayitani kanna magalo. Balamu ino omuntu omunene naye obwongo mulimu kanna magalo katono bwe kati kubanga tosobola kusooka kutula kutulowooza n'ebyenkola public genda bila betya. Fun enough buli monna Uganda yenna emyaka ena akimanyi nti mwakwata baana nga tebalina musango n'amagye gamanyi nti Olivia Lutaaya n'abaana ba National Platform tebalina musango. Bannabyabufuzi bakimanyi nti tebalina musango. Teri embassy eri mu Uganda n'eziri Kenya kimanyi nti tebalina musango. Kati gobojja minister n'ogamba mbu the four face of the case yaacceptinze emisango mbu osa president amusonyiwe. Balamu Balugahara wasoma piwano bisimanyi but abasajja abanyolo babeera bagezi. I doubt then I doubt okuba nti oli munyolo kubanga muganda wange Kanti Honorable Kanti yagamba tuli munyolo either oli musoga nga tomanyi na kitaawo mama omumanyi nekitaawo tomumanyi kubanga public atovanga yokwogera kitaawo. That means tuli musajja munyolo kubanga abanyolo tebalowooza nga ggwe. Balamu then nzikiriziganya ne Honorable Kanti tuli musajja munyolo you are just kama freja wandibango bwoba toli wakabano kitaawo tomumanyi kubanga your thinking capacity eringa ya teratabi muno wakati nobera ku TV obusesa abaana endowooza yonfunda nnyo. Minister tosobola kweteeka musango gwe tugenda maaso mu kooti n'ogamba nti gwate ogenda ku negotiate nga zifuti kooti yo obadde otambulanga makomera 24/7 ngo bakonvisinga kati kamba buli badde bakonvisinga abaana bano kubaddeko Sheikh Mubajje abadde atwalibanga makomero okukonvisinga abaana bano kubaddeko ba pastors abadde bagenda okukonvisinga abaana bano kubaddeko Mpuuga de Mapuuga awasimba wakati Mpuuga mwenna mu kimanja mjagala muwandike wano message tubangiza abaana bano emyaka 3 n'ekitundu nga tekuli Buganda caucus kebere Mmengo kabere Mpuuga ne group ye abaali bakoze post yonna nga baga free political prisoners njagala mupandikira no post njala mupandikira wano message mugambe mmwe nabo badde mu banja ba political prisoners emyaka 3 n'ekitundu nga Mpuuga Buganda caucus nemmenge kulebera Salonga Mulengeja nga tekuli yavudde ogamba nti free political prisoners nga ne demonstration tezikola mu nsi yonna tebasobola okwogera ekigambo ekyo ku page zaabwe until deal we yajja luddawa deal yajja wano deal yajjira wano. But we are fortunate that Kibarama was stressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother. Deal we yajjirawo n'akwatagane mukama we Anita Amongi mebabukira ekintu kya political prisoners era ekyamukiza ekintu kya political prisoners n'atandika okugenda ng'akola kyetuyita profiling ng'agenda ku buli famire y'omwana yenna political prisoner kebere seemwa yali temanyi Olivia Lutaaya wa famire webeera famire y'Amachete famire y'Abalabona nga tebamanyi famire zaabwe zonna zibeera. It was Mpuuga who profiled all those families era yagendangayo n'enkwezengeza okuprofilinga byonna bwe yamala obiprofilinga yo era ne tujja wano yabanjiza yalinga wiiki emu yamala okubanja n'abivaawo nga pressure tugitaddewo n'abivaawo nga amaze okuwa information yonna
Nefutandiko bagamba semwayi iso bagenda mu maka g'abaana abo baba konvisinga ekyo mwachulya bulungi nnyo yali wakayani wa mpuuga naye kennyini abadde nga agenda mu makomera ago n'akonvisinga abaana abo kyemwalabye ku nnaku bbiri nga ali ku Twitter afukumuka omugambo nabagamba gambo bbi wamwe ng'alisanga ku mwenge wano tugenda kukulukuta manoterera tugenda kukulukuta oluganda wano gambo bbi wamwe ng'alisanga ku mwenge wamwenge alisanga ku mwoyo ebigambo mpuuga byayogeredde president byayogeredde ekibiina kya national platform n'abasibe byadde biva ku mutima kuli nga ne mission agimanyi bulungi nnyo just yerapusinze nga volcano bwena yerapusinze Twitter ennaku bbiri oba ennaku ssatu mabega muddemu tule ebintu bya mpuuga yabadde awandiika yafulumyemu ebintu ebimubaddeko mu bwongo yensonga lwaki nabagamba nti gambo bbi wamwe ng'alisanga ku mwenge lugwa lutya kansooka ndikuddizemu katono emabega omutamiivu okutaba agambwa buli kintu kyakola nekyayogedde aba akimanyi tutya omuntu yenna bw'ayogera ekigambo ng'anywedde ku mwenge kiba kimuli ku mutima wabula bw'abanga muteefu bulungi nga tanyanya ku mwenge tasobola kyogera bw'anywa omwenge ne gumunaazaako ensonyi bwe ziggwako n'alyoka atokomoka omugambo gwonna ogumuli ku mwoyo naawe weetenda okubeera mu nnyimbe obusajja obutamivu obeera ku nnyimbe bwogera ebyama mu nsuku oba mu mwanyi bw'okasanga kali soba tekasobola kuwulira kigambo wadde ekyamaneki wabula kasanga kali ku mwenge mulumbe okawa ecupa z'omwenge kaza n'okuwulira mukazi wani amuvuunika ennenge kati nebigo byonna byayogedde byamuwadde ku mutwe ng'alinda bulinzi kubanga yabadde mu mission egenda nga makomera okonvesinga abaana bano jjukira mpuuga ne mayiga ne basomedde bona balina mission by June Kyagulanyi nga mufune national platform nga teriiwo kubanga bo kyebaagala mission yaabwe Museveni, I know you are watching me right now, wherever you are. I don't know where you are. You are in the refugee camp in Entebbe, or you are in a refugee camp in Nakasero. But let me tell you this. Your time is due. Your time is due. This propaganda, blackmail, divide and rule system is expired. We can come on social media and we expose you openly because we don't fear anyone here. We can speak our minds. Your main mission is to abolish national platform and to declare it that it's a terrorist political party. And you want to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu and you block him from leaving the country. That is your main reasons as to why you are doing all this. Let me tell you, it will be very difficult. Any political prisoner, either he confessed or she confessed, to stand in a court and pin Robert Kyagulanyi Ssentamu face by face. It will be very difficult. It will be very difficult. Anyone, either he accepts the crimes or not, it will be very difficult for him to stand and pin Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is the one who instructed them to do so and so. According to what you are planning, it will be very difficult. Can't you do Muganda? Museveni, ekigendera kyamwe kyakulangira kibiina kya Kyagulanyi kya national platform ekyaffe nti kyekiriwo kibiina kya byabutujju mu kibwere n'ekirala mwagala kukwata Kyagulanyi musebe mukomera ng'omutujju era mumulemese n'okuddamu fuluma eggwanga kyekigendera kyammwe nga mwakipulaninze olwaleero era mulibadde ku conference call simenti oba mugikozeyo olwaleero kyembadde mwagala naye njagala kubuulira ne bw'onookirizisa abaana abo teri mwana agenda kuyimirira mu kaguli agasimbagana Kyagulanyi mugenda nti Mr. Kyagulanyi munange ngo watutuma bino teriyo mwana asobola kuyimirira mu kaguli n'akyogera taliyo. Remember, bano si baakabano. These are true Ugandans. These are Ugandans, not foreigners like you. This propaganda and blackmail you are cooking around, it is expired. Nobody can come in that court and confess and pin Robert Kyagulanyi Ssentamu. It is impossible. But I'm suddenly that you are panicking to release these political prisoners. But according to the information which I've gathered today, you've already poisoned all of them. It will take around 1.1 or 2 years
all of them, they will start dying one by one, slowly. According to the information which I've gathered. And I'm here to inform the international community that it is on record that Museveni doesn't leave evidence behind. The moment you listen to his propaganda and blackmail and his mission, either you do whatever he tells you to do or you don't. The moment you accept to sit with him or you accept his offer, the end of the day is going to eliminate you because he doesn't leave evidence behind. So I'm scared, according to the information which I've gathered, that our comrades, after being released, in the period of 1 or 2 years, they will start fall sick one by one. And at the end of the day, they will die slowly, one by one, because Museveni doesn't want to leave evidence behind. Can't you imagine? When you get the compare on the H payo, Museveni ali mokutya. Chitya. Abana bana akimanyi bakwata mbukyama. Era singa bamugulako emisango, I know basasula billions of money. Obudde bamalidde n'okubatulugunya kwa bakozeeko. Akimanyi nti abaana bano bawuliriza ebintu bingi okuva mu bantu babasindikidde n'ebyama byayagala bakole. Kati Museveni kasito nokkiriza omukolera oba n'omukolera ate abalina okuleetera omuntu agenda okujja kubanga taleka bujulizi mabega. Museveni abaana bano already abadde amaze abamubakiriza naye already abaana bano babawadde obuto basinga obungi. Era bagenda kuvaayo luvannyuma lw'omwaka gumu ku myaka ebiri mugenda kulya nti ate gundi yavuddeyo mulwadde wakipa mujibisize Nairobi bagenda kufa kubanga ataleka bujulizi. Museveni taleka bujulizi kyekisinga okuntiisa mbino byonna oba omwana akkiriza oba takkiriza emmere gye badde balya na buli kimu kye babawa mu komera bubadde butwa kubanga akimanyi yenkola ye. Whoever doesn't believe my information, I will not force you to understand my information, because I've been giving such information almost for 5 years, but everything has been coming out true. So whoever doesn't believe in me, I don't care. But what I say, Museveni knows, Semwai knows, Eso knows, Iso knows, and everybody in the state operative agencies, they know what exactly I'm saying right now. It's up to you not to accept my information, but what I'm saying right now, it's the truth. And it will come to pass. Chengezako bagamba. So nze ndi mukutya abaana abo obakkiriza batebakkiriza bonna agenda kunyiga omukuomu. Kubanga already baba Obutwa mu mmere gye balya kubanga akimanyi alina capacity esobola okubajjawo. Mu bigambo ebibadde bigenda mu maaso ku Twitter ng'amaze okunywa omwenge abyogedde Mathasi Mpuuga yawandiiseko kinasobodde okufunako yawandiise waino wadada afafagane kanso Musisi ebigambo bingi nnyo mwabire bulungi nnyo. Yagambye one day the world will know the actions of individuals actors in this whole mess in which our comrades have suffered while other further their nest. Yagambye nti olunaku lumu ensi ejja kumanya ebikola by'abantu abamu abadde bazannya omuzannyo n'okwonona ekintu kino kyonna nga baganda baffe bali mu kubonaabona so nga ate abamu bali mu bisu byabwe bali mu kuzaala. Mathasi Mpuuga Nsamba bwetumala okuwangula akalulu kyagwanyina akawangula gwe wennyini mwafuna 6.5 billion Ugandan shillings from Museveni kutajja kulayira. Nchiddamu Mathasi Mpuuga Nsamba, you know it very clearly that Robert Kyagulanyi Center won the 2021 elections by 75%. And we staged a protest that Museveni will not swear in as the next president. People were eager and ready to demonstrate, but you and your colleague, Maydad, Lubega, Segona, and others, you received 6.5 billion Ugandan shillings from Museveni. And you reported each and every group of our comrades who were ready to demonstrate. All those guys were arrested and other than nowhere to be seen until today. Mpuuga, Lubega, Segona, ne bannammwe mukimanyi Kyagulanyi yakuwangula ebitundu 75 ku buli 100. Ne tugamba tugenda teeka okakakasa tubanje obujulizi obuwanguzi bwaffe. Mweke nyini mwafuna obumbi 6 n'ekitundu okuva Museveni. Abaana babakubiranga amasini bagamba tutegeka okwekalakasa twagala fund zituli wano bayita mu meeting. Buli meeting gye mwagendangamu mwalagiranga Iso ne Semo ne bakwata abaana abo bonna. Abamu battibwa abalala tuddanga mu balaba. Kati gwo gamba nti Kyagulanyi Eryaza wakazaala abaana ameka since 2021 elections. Gwe osiiba muloogi tova ku bakazi oyagala tugamba nti bukyango otandika okwera mu parliament omwaga nti tewegattanga na mukazi yenna.
tukyagenda maaso ebintu bino bidiringa ne byafaayo era ebintu bino byonna babiringa tuvudde ku BBS telefayina erina obutami bwe yaguddeko nga Eric Mwesigwa alina abantu bamusuubiza okumuwa bodaboda n'ensimbi ayawulira ekibiina kya NUP oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa twateze kunokkiriza okuwera Samukaga n'ekitundu Eric Mwesigwa ne munne Joseph Kaddo nga waliwo munamyuka akola ekirongole kya UPDF ekinoonyeza ku buzzi bw'emisango Brigadier General Ogumayo nga bataka ku kibe kya minisitule y'ebyokwerinda nzigumulaba waneno twapanga ekintu kino kyonna nga wekintu kinakola tofaayo togenda wulya peni yonna so bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiso bakukuba nobanga tosawula ne bakola ebakoze bakukyanya nabana bakusula bakusudde bamala okusula ne bakujja ne befula nti gavumenti ekusudde bakukwala yonna balakukuwa treatment kiyona bina mwala bamidi mpulirwa kuba bansuubiza okumpa $5,000,000 ne baita baka n'emitwalo akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera era yonna wano tufu kyekyo NUP eyakozesa oba NRM yekozesa ekituufu nga bwe kiri ngenda kiddamu waneno ku mpewo kuba kyemmanyi wano bw'osirika ng'oli wakufeera ofa nze mmanyi tuno katonda nanyini buyinza Mwesigwa ne bwenfa olunaku lwaleero naye nze kyengenda okwogera ku mpewo naye bannayuganda abali baganda bange banyinaze bange bamaama bange bakojja bange basenga bange mbasaba mu nsonyiwo byonna ebyaliwo NRM yankozesa okwogera binayogera byonna bye mwalaba mu mawulire nze nga nze NRM yakusuubiza sente mmeka nze nga nze balina bye bansuubiza okumpa bakusuubiza ki bansuubiza okumpa drone bansuubiza okumpa sente bansuubiza okumpa amaka bye batanaba kumpa namulowoozi nga ina abamu nga bankubira amasimu nagamba bagenda bagamba abantu ku bitundu gyembeera Mwesigwa bamuwa emmotoka bamuwa amaka kyemmanyi n'emikono gyabamu abali mukimanyi kino Mwesigwa bamuwa amaka bamuwa emmotoka ali bulungi naye nze bannange mbategeeza amazima gennyini gavumenti yamanyi Museveni oba gavumenti eno bwobeera awantu kyensobola okwegalinga bageto yuti abali eyo ne bannayuganda abali eyo nyoleranga ku kigambo kyo awo njagala okubuuliza NRM yakwokya oba abantu ba gavumenti bakufuna mu drone ne bakuwamba ne bakwokya nojja mu NUP noyogera amazima ne bamala ne bakubuzaabuza ne bakusuubiza ebintu bye batatuukiriza gavumenti eyantuusako obuvune bwenina busigenda kweyagala mu bulamu buno era balina bye bansuubiza kyosigenda kina balina bye bansuubiza okumpa bye batanaba kumpa bansuubiza okumpa amaka bye batanaba kumpa bansuubiza okumpa emmotoka gye batanaba kumpa kati obeerawa banaawo ndi mikono gyabwe be bansuza be bandiisa be banywesa naye sigenda kunga naze kwogera because nze ni muntu ngenda n'okulivinga life n'omukyala n'abaana sigenda beerawo nga banda byabalazi nga mukyala ni musajja yetaaga okukola emirimu egyayo ng'omuntu natusobola okulala omwana nge yanalwala madam ozins okulaga efa birokulokusi omwana nge yalwadde measles yena ku mubiri yalina ekikumi tewaso olaba okulemera okujjanjaba omwana owange nenkwata sente zanje mbyaba omwana bajja kumpa kati bakomredi mwenna nga tonnanenya Olivia Lutaaya mujahadini n'abalala twala ekifaananyi ky'okivuge okizze ku ky'omukulu ono bye bamusuubiza tebyawukana nnyo byempule baasuubiza bakomredi tebajja kufunako n'ekimu okugjako bamaliriza nga bagenda batta kati ono essaawa zino avaayo kubanja nekyabanja tekikyalina mugaso kubanga takyalina mulimu gw'abakolera so tebatuukirizangako ndagaano okuva mu myaka gy'ensanvu tebaligituukiriza tebalikikola kati saagala mutwale abaana abo saketi nga kaguddeyo sitaani mulungi nnyo mu kukemekkereza omuntu amaliriza amusudde muki munnanga abatamanyika mbabuulire weewalanga nnyo okusanga omuntu ng'alina olulimi oluwooma n'ebigambo ekonvisinga oba omuntu ayogera empola weewalanga nnyo okusanga omuntu ng'alina kasole face omuntu gw'otunuuliranga feesi ye ng'ekukwasa ennaku oba ekisa omuwalanga nnyo abeera wa ttabbu omuntu alina olulimi oluwoomerera ng'ayogera mpola abeera wa ttabbu abeera mutemu mugenda kunjulira abasajja ba Museveni bonna baakolaganda b'abanyarwanda bamasterminding ekigambo sweet talking and convincing kibasinga okukwatamu ajja n'akwogereza bulungi nnyo n'ogamba ndi ne Jesus the moment kokkiriza boti n'omukuba omugobo ngaga nti omukoleko kati bana abantu tonenya mwana abasajja bakulimba nga abali basinkanye bala mu mulabera mu kamera ng'ayogera akuteekako sole face yo lwaki mbikugamba nkunyonyola ekintu kyolabako kankunyonyola ekintu manyi bwe tubaga abantu temusobola bategeera bulungi kankunyonyola ekintu kyokola ki
Kyolaba ku yali udda wono baruga halbaru pamawala. Kachenjala okugamba okitegere bulungi tulira enjogera ya Balamu ne face ye olujja okutegeera nono wakabalwa kuba nti yeyita mu njolo njala osooka owulire enjogera ye ulira Lutaaya. She was among the first to say daba face ye. So now that has exonerated government because it has always been a talk. Olivia Lutaaya jailed for nothing. Olivia Lutaaya, now she has said they committed the offences. So since she has not wasted court time, it is still my appeal to court. Omulira Though I'm not supposed to appeal to court, Omulaba. I'm appealing to the God, to the Lord, to descend into the heads of the chairperson of the court martial, to give these young people a lenient sentence. Then we shall start from there. But I will not stop at that. Still, I will appeal to my chairman, who is my president, His Excellency Museveni, just like asooka natta amaaso gano face n'agita omubiri n'agufulanga guli soft nnyo ng'ayogera naawe n'ogamba waayi musajja onabeka wa mazima kati bonna balina kalakita eyo bonna balina kalakita eyo bali soft spoken they can convince but eyo ye mekanizimu yabattulu gye bakozesa okusikiriza abantu bonna bw'oba oyagala okumanya sooka bakolera ekintu kyabwe oddemu omukubira essimu ng'ekintu ky'omukoledde okikoze ojja kutegeera bw'oba oyagala okumanya bakolera ekintu kyabwe oddemu omukubira essimu ng'obanja ojja kuwulira ajja kuyinza okukuwemula n'ajjako n'essimu n'okusindikira bakumalawo if you want to prove what I'm saying mwe temumanyi bano abantu ne bw'ogenda basajja bonna kati abali mu kubonaabona abasajja baganda bookona n'abakazi abanyarwanda omukazi omunyarwanda nga musanze balabika bulungi boogera bulungi kubanga ye tulu yabwe gye bakozesa okusikiriza dde bw'amala okutuula mu kintu bwe lwotegeera nti eno face n'amaaso yali sitaani tewasobola kutegeera ng'oyagala okutegeera omanyi tubaga ebintu bino mulowooza ntusaaga buli muntu afeesinze ku bukyamu aba n'abantu akugamba saamanya laavu yanziba amaaso ebigambo bangamba byali biwoomerera saategeera kumbe ye ttulu yaabwe fedda abalugwala bwe twabalaba mu lugala gambira openly oba mukiga gambira openly naffe abaganda bamutwogerewo openly kati bano balinaako kasole face street talking the moment yatula mu kintu bwe papa buuza genda okubira nadduli oba buuza omuntu yenna nga yava mu gavumenti omubuulire Museveni yabakonvinsinga atya was very polite yali liyongoyonga tumukkiriza kubeera nti ayinza okubeera omutima bwatyo ebintu nga kizibu nnyo okutegeera Museveni nti mutemu wamu muzibu nnyo ng'ayogera bulungi nnyo n'abantu abo kyemutajja kutegeera atuza mutegedde olwaleero awo tuvuddemu katusooke tuddeko eno nakano njagala nkategeeze ensi ekategeera. And I would like this message goes to the international community. Soon or later, Chieftains of Military Intelligence and the Internal Security Organization, they will come out with fake videos which will be used as evidences of our comrades confessing that they participated in terror activities during the 2029 elections. Those are forged evidences. And that is what exactly is going to happen. Museveni, using his agencies, including Chieftains of Military Intelligence, Internal Security Organization, and the Crime Intelligence Unit, as we speak right now, they are trying to forge fake evidences, including guns, bombs, army uniforms, bullets, and some videos of those comrades confessing that they participated, as refer to the video which I've played here of their agent who works at Soroti TV, as well on social media, known as Nakangubi, or known as AK Full Figure. So the public be aware, and the international community be aware that those videos are going to be brought by security agencies, and those videos and some fake items are going to be produced as evidence to pinpoint or to
pin Robert Kyagulanyi Ssentamu as evidence. Be aware, and soon those things are coming out. All right. Kati buno baka njala kugende eri Salonga Mulengejja. Salonga Mulengejja wasanya kalu Charles Peter Mayiga ne group yoyo ne Mengo. Ninesanyo kutegeeza nti ensi yategedde kyobadde wokokedde myaka gyonna ng'oli Buganda. One ensi yategedde kitufu tuli Munyarwanda. Ekyokubi ensi yategedde nti gwe kennyini bukyango jja mu office eyo go watandikiriza by'okusula Buganda. Nga mission wenda gyogera. Ekyasinze okubatiisa nti yategedde go badde osasula bawemula Ssaabasajja Kabaka n'omuvulunga n'omujolonga nga go basasula. Kubanga febe tubali tubanjanga Ssaabasajja Kabaka badde otusindikiranga ebiyenje enkukunyi munyeera kasasiro bajjale batulumba ku mitimbagano nga tubanja bubanja. Imagine demanding you about His Majesty the Kabaka of Uganda. But when it comes to condemn those who have been abusing and disrespecting His Majesty the Kabaka of Uganda, nothing, or even you haven't yet come out to condemn those people. So this has proven without doubt that you are man behind all the sorts of abuses against His Majesty the Kabaka of Uganda, and you have been paying them and write scriptures to those people, including giving them evidence and history, fake evidence and history about the Kabaka of Uganda. And as we speak right now, let me tell the public that there is a plan which is going to come further later. One of the so-called agonists, Sarah Kagere, she's going to organize a party or anniversary party where she's going to come out to show the public that her and Mayiga and the entire team, they are the one in control of Uganda Kingdom. And don't be surprised when she comes out with fake names of some of the children or kids of late Sir Edward Mutesa. Very soon, that party is going to be organized by Sarah Kagere with the help of Mayiga, because they are trying to put down His Majesty the Kabaka of Uganda and to show the public that they want in the control of that kingdom. So be aware that that party is coming. It's going to be called the anniversary party. But for us, we are not scared about whatever Mayiga is doing in Uganda, because we knew exactly his role and his plan. With the help of his master, Johnny Katende, who is behind all the atrocities which has happened in Uganda right now. So, sagala muntu abera nga yeralikira oba abereko kimutya. Bala bantu balina kiba planninga very soon. Omukyalo yo Sarah Kagere nga naye nsole a planning oteekawo kye tuyita okuza obufumbo bwe obw'emyaka ng'ali mufumbo le baawe baali mugera. Naye ku mukolo guno kwagenda okugira n'amannya agamu amapaatiike kwagenda okulagira abaana abassekabaka Muteesa, naye nga abamu amannya bagenda gajjamu nga nerya Kabaka Ronald Mutebi w'okubiri ba planning odijjamu nti Simona Muteesa bayise bwe baagala. Era omukyalo ono yabadde ng'asasulira emboozi zonna ezigamba nti Kabaka Ronald Mutebi w'okubiri si mwana wa Muteesa, so nga ate bo ye ne muganda we Agnes Naabaluga ze nsowolesaako ne gwe bayita mwannyinaabwe mukulu David Wasajja Apuli si bana ba Muteesa. So tutegenda kujja nga anniversary ey'obufumbo bwe ne mwagenda okulangirira amannya ago baani abana ba Muteesa ne bagenda ye kennyini okujjamu. Ne ndi wano okutegeeza mukyala Sarah Kagere. Nazzi kuno mu Buganda nga abaana si be banjulira baana bannaabwe abaana kitaabe bazaala. Ogwo omulimu si gugwo. Kubanga kitaawo gye yagendanga okutambulira teyagendanga naawe. Kitaawo abanga atambulira teyagendanga naawe, yagendanga mu lutabaalo okutabaala teyagendanga naawe. Kati ekiraamo kya Ssekabaka Muteesa gye kiri ekituufu. Era abaana bonna kiboogerako. Gwe bw'oyagala okujjamu omuli ne Kabaka Mutebi kubanga yenkola ya ne Mayiga. Naye tubategeeza era tubabuulira kyonna kyonna kye mukola mu mala bya mbulago olw'ensonga ffe tumanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso mu Uganda. Mmwe si mmwe ate mmwe abasatu muli baana ba Muteesa. Mugende mu maaso nga mubikola naye kikutta obudde kijja bbuta. Nkuddamu okutegeeza Sarah Kagere, omwana omuwala kabeere mulenzi talina buyinza kwogera oba kusoma baana kitaawe be yazaala. Omulimu ogwo gubeera eri abakuza oba omukulu w'olujja oba oyo eyalekerwa ekiraamo okusoma abaana abatuufu. Era n'omwana ayina bw'abazze n'agamba nti omwana ono ndi wa mu lujja muno, kivunaanyizibwa kubalekera okuza abaana bano oba omusikaaliwo
okukwata omwana oyo omutwala mu kigango namukolako emikolo ne bategeera nti mwana wa muntu mbwe za Muteesa oba si wa muntu mbwe za Muteesa so siggwe kubanga mu Buganda omwana tateekeddwa kutandika kusosola mu baana bakitabe baazala inimagine omwana omuwala ogwo si mulimu gwo ate yandibadde ssengaawo mwanyina wa Muteesa bwabanga abala tebaliiwo ne bwabanga tewali mwanyina wa Muteesa complaining oba ayogera bigambe oba omu ku bazaana ba Ssekabaka Muteesa nga bwe bali please mutuuzeeko engalabi zammwe tukoye obuvuyo bwammwe naye ekiri atabale kyekigenda asigadde waka mujja kyemaanya awo tuvuddewo which ewedde nzize njogera ku nteekateeka za Ssaalonga Mulengejja okwesimba okuwa pulezidenti era ng'ayagala nnyo okukozesa emikweseso ki egiri mu diaspora okusingira ddala egiri mu America, Canada, UK ne mu Europe. Wetwogerera olwaleero Wasanya bwe yavaayo n'ayogera nti Kyagulanyi ne Nuupu tebagenda kulya mu gw'omukaaga era tebatiisatiisa nga bali ku Zoom meetings z'abadde ajja akola nga funding function zigenda mu maaso mu ggwanga lya America. Bannange video zino zitukola si za muzannyo ze-exposing abantu bano era njala bategeeza n'essanyu lingi abasajja n'abazaana ba Kabaka mu America bategedde enku z'amayiga n'abantu abamu abali mu America era omukolo ogwabaddeyo gwe badde bataddeyo kyokka nga ate omukolo guno tekuli wadde muntu n'omu yali avuddeyo kubanja ku Ssaabasajja Kabaka gye baali bamuwaŋŋaagusiriza baali bataddeyo nti beebaza amadda gaki amadda ga Kabaka Mutebi era ogwo omukolo baali bagutadde nenzija nengu exposinga naye gye bugenda okukeerera olwaleero olw'olunaku lwa jjo omukolo guno gwa floppings ne guddamu kati ne gunywa soda ne gusinga ne ku mannyo ne gudda owaago era mayiga bwe yakitegeddeko nti omukolo gu floppings gwadde mu baana bato abantu abakulu baaganye wattu n'abakubira essimu n'abagamba bw'ati wadde ekyo kyaganye naye pulaani zaffe zikyagenda mu maaso njagala bategeeza nti omuvubuka oyo anfuukidde ekyambika simanyi information agijja luddawa naye mbakubira omulamu butakungula nga bwe nabategeeza tulina ekintu ekinene ekyokukwatako ngenda bategeeza nti temuggwamu maanyi nga bwe nabategeeza nti mu gw'omukaaga Kyagulanyi taliwo n'ekibiina kye kya National Platform musigale nga mugenda mu maaso okukola emirimu gyammwe njagala bagumya nti nze bwe najja eyo kijja kulaga nti information y'omuvubuka ono gyawa ntuufu ngenda basindikira ba MP nze benkolagana nabo nga nabo bali mu ludda oluvuganya abajja okujja mu mwezi guno nga guggwako oba omwezi ogwa November abajja okujja bagenda basindikira okusingira ddala kubanga akimanyi buwagizi bwa Nuupu buli Boston era agenda basindika kati ladies and gentlemen abe Boston abo mu kibuga ekirala kyo omulabirako enkwezenge zonna nga zizze mu ggwanga nga ba MP manya mayiga yazze lwakuba atidde okujja ye nga ye olw'okuba mu exposinze kale munaatwa bifaananyi bya MP n'abazze Boston nga zze asuukunda omutwe naddala tebabanja Ssaabasajja Kabaka tebakola bintu biwagira nkyukakyuka nga amujja tegeera nti abamayiga bagenda kujja very soon kubanga bino mayiga tamijja bijja naye nga ate bituufu kubanga yagenze bwe najja nvubuka ajja kuba nkubye penalty kati sigenda kujja kansindika bamme ba parliament bano bajja kujja mujja tegeera nti mission egenda mu maaso naye luyagaliza muka kitawulo ttanyoko era kambategeeze temwewuunya nnyo nga Yoseeri ajjawo byabakama n'ateekawo embaata ya nti eŋŋanda nga kyamani wakakiiko ebyokulonda very soon nkiddamu temwewuunya nnyo nga Luzayizadde ensanga bisibe ajjeewo byabakama n'ateekawo embaata ya nti nga ŋŋanda mu Electoral Commission yegenda okulira akakiiko ebyokulonda temwewuunya nnyo kyagala okukola byagala okukola ekyabakama n'olw'ensonga eyo saara bamalira budde nabagambye vidiyo tugenda gikolera essaawa 2 naye ndowooza njagala Olivia Lutaaya agwe sirika tulina magezi saara bamalira budde ndowooza vidiyo nabwe ngikomya wano naye kano ke kasembayo Mr. President n'ab'ekibiina kya National Platform mulwana ne lule naye kano ka vidiyo mwakalabyeko mulwane lumu mukyalo no ndabanga gwe mwali mugenda okuwa kaadi naye bino byayegedde sabitegedde nammwe mwerabireko ono banange erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyi lya Nabbosa banange onaleko lumu mumulabiranga ddala oyo si ye Nabbosa gwe mwagala okuwa kaadi y'emiti n'oyo ate agamba lumu bamulabiranga ddala ayagala okugyawo opposition mu Uganda ate lumu gwe babalabiranga ddala tulina ekikanka baddiremu ay'emitiyana n'aba National Platform n'abala mwenna muwulire bulungi nnyo banange erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyi lya Nabbosa banange onaleko lumu mumulabiranga ddala omutegedde omukyalo oyo beebo nno bangi basana kukwata n'omuvumbika ettooka eryokya emiranamiro n'aleka bo enduulu
ngamu nabagocha wete kona abo basana kuvumbika matoke manju nasoka ku bendulu ngendi ngamu nabagocha wete kona bando zine nkwezengeze omusajja yara kujja opposition ate mba mulabira ddala ate na oli mu pipeline yagala kwesiba ononya kadi ate gole tabagala kusula Kyagulanyi simanyo baka tegera unako kyate kati mbadde sibalinda luzo kayina amagezi nditi kayina magezi busiruzi bakasana kuvumbika toke milani na miro kabendulu ngembize wete kona buno busana kuvumbika matoke buno ulina banange alinya mukisa Proscovia abasinga mu manilya nakosa banange wona balumu mulabiranga ddala buno kyovulanzi nabagamba kanfundikire alright mwena abawagizi ba national platform abali mu Uganda n'abali mu ggwanga lya Bungereza lwakuba nti nkyogedde bugenzi ne president n'ekibiina kya national platform antwala omukisa guno obabikira amawulire ag'ennaku nti omuwagizi waffe ow'enkyukakyuka omukyalo omuyita Margaret Katabalwa bambi mukama yamujjuludde olunaku lw'olwaleero mu ggwanga lya Bungereza abooluganda bakola emikwano aba family y'omugenzi Margaret Katabalwa mu Uganda saako ne mu ggwanga lya Bungereza abooluganda bakola n'emikwano kitalo nnyo ekyokufiirwako omukyalo ono abadde muwagizi ate bambi ng'ayagala ensi ayagala enkyukakyuka abooluganda abakola emikwano mwenna tubagumya era tubasaasira okufiirwako omukyalo ono Margaret Katabalwa omukama aboomuza emirembe yoyo bambi lwakuba nkiyisiza ngo obudde bugenzi olw'ensonga nti information ebadde nnyingi naye nga kitalo nnyo ddala mwenna abawangali Bungereza family y'omukyalo n'abali Uganda wepo n'abali Bungereza kitalo nnyo ekya mukyala Margaret Katabalwa bambi mukama yamujjudde olunaku lwajjo awumula emirembe kitalo nnyo sigenda kusukka wano okujjako bajjukiza anti muganda waffe era nga wankyukakyuka ate nga ayimbidde emyaka 10 bweddu muganda waffe Lordin Wine Kabako agenda kucelebrating emyaka gye 10 nga abakuba omuziki kale mwena mbajjukiza nti okuyingira ku kalenda inaku z'omwezi 8 omwezi ogw'e11 kalenda hotel emachindye ordinary omutwalo gumu VIP emitwalo 2 emmeeza yakakadde ayimitiera mwena mbakubiriza omulango okutakungula mugende muwagire omwana ono ajja kubeera mwena z'omwezi 10 November 2024 ajja kubeera ku Eden City Emitiana era sente tezaawukanamu twagala mwena bakkiriza okuba nti muwagira mugende nakajanja sitera nnyo kulanga bivulu nchukoze lwakuba nti omuvubuka ono abaddengawo mu biseera ebizibu nga president asobola kuyimba nga atambuza music wa president ng'era asanyusa abantu mugende muwagire muganda fono Lordin Wine Kabako oba gumayita Kabako omutwalo si sente nyingi nnyo gwe wena ayagala okugula tickets osobola okuntuukirira kubanga okuwagira munafa tubeereddewo nze kyemwagalako kimu mu bayimbi bonna abadde ng'ayimba ennyimba za president era takyusa bigambo bye so byebyo video wedde tusinkane ku naku lwenkya ndowooza olunaku lwenkya egenda kubeera open roof ngenda kuta amasimu bwenta amasimu mugenda kwogera buli nsonga yonna gye mwagala provided tekuli kuyowa ntungu ekindeesa olwaliro enkyamba wetime kuba amasimu tugumye baganda baffe tukonda eminge buli kikola kyonna ekikolebwa mu ggwanga olunaku lwenkya lwakuba amasimu open roof tugenda kukalakata Balamu n'ekibiina kye kyonna ekya NRM n'abatujju bonna tukole ekirina okukolebwa so mwenna mbatumiddeko mbaagala nnyo temujjanga okwo abaagala okugula tiketi mujja tutuukirira mukulu Kabako ne ttiimu ye n'abaagalira basobola okugula tiketi ku lwa platform eno namwe musobola okuntuukirira support ne muganda fukale video wedde sinkana ku lwenkya saawa zijja kuba 2 ez'akawungezi ko open roof ngenda gibawa mwecce mukama abankuumire video wedde